Olunaku lw'eggulo Tabamiruka wa NRM lwe yalonze abakulembeze baabwe ku bifo eby'enjawulo ku lukiiko lwa SEC ku kisaawe Kololo. Ebifo bibiri byokka okuli ekya ssentebe wa NRM n'omumyuka wa Sooka bye bitaakubiddwako kalulu kubanga bombi baayiseewo nga tebavuganyiziddwa. Embiranye okusinga yabadde wakati wa Speaker Parliament Anita Among n'amyuka Ssaabaminisita Sooka Rebecca Alitwala Kadaga ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM owokubiri. Wano kulonda kwatandise era ebifo byabwe kwe byatandikidde. Ababadde bavuganya ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe mu Buganda be basoose ne bategeeza nga bwe bavudde mu lwokaano okwabadde Godfrey Kiwanda Ssuubi abadde mu kifo kino Hakim Kyeswa ne Joseph Sewava ne bategeeza nga bwe balekedde Haruna Kasolo attunke ne Moses Kalangwa. Eyazeeko yabadde Captain Mike Mukula naye yavudde mu lwokaano ng'agamba gwavuganya naye Calvin Echodu aguliridde abalonzi n'obutitimbe bw'ensimbi era n'amulekamu yekka. Has been injected to the entire election, right from the grassroots up to the top. Ye Minister Chris Palyomunsi yagumye n'asigala mu lwokaano ku ky'omumyuka ssentebe wa NRM mu bugwanjuba kyokka gye byaggweredde ng'awanguddwa Jonathan Simwe wakati mu kwemulugunya ku kibba bululu. Ate ekyo ekifo ky'omumyuka wa ssentebe owa Kampala Salimu Uhuru yawangudde Singh Paminda Katongole abadde mu kifo kino. Okulonda kwonna obwedda kulimu ebbugumu ng'abamu baagala kwegwa mu bifuba wakati mu kwerumiriza okwagala okubba obululu. Kalangwa ategeezezza nga bw'agenda okuddukira mu kakiiko akateekebwawo okuwulira okwemulugunya kw'abatamatidde bivudde mu kulonda mu kibiina kyabwe okufuna obwenkanya. Twajulidde dda nga tuyita mu bannamateeka ba chairman waffe era betutwalanga bannamateeka baffe kuba ffe tuli bawagizi be. Nti wala abantu bafe tusisira bigiteeka tugiteekawo naye ye abagitunulira mpozi n'omuntu omulagwa analonda naye tuwa abantu balowooza nti bano ate abatu abagate tuli baganda. Kati bano bagala okulonda kuddibwemu. Kola y'obubbi bw'obululu gye twalabako eri mu byalo twali tumanyi pulezidenti bw'anaabeerawo musajja mukulu ng'akanudde bw'ati amaaso tanga odwo yajja kubeera wansonyi tabba obululu nga babadde abubba eri wansi naye nga pulezidenti waali ate yabbye buno n'akulukunala. Twagala akalulu tukalonde tuddemu tukalonde. Okusinziira ku bannakibiina emivuyo ekika kino singa tegisalirwa magezi kyandiviirako NRM okufiirwa obuwanguzi mu kulonda okujja.